Buterevu nkwaniriza ku Focus TV obalinyo okubeera nga olaba, obalinyo okubeera nga ogoberera, obalinyo okubeera nga osubscribinga gwe yakikoledda. Tanaba kusubscribinga, nkusaba subscribinga. Olobye nkusuubiza ku Focus TV wano waliwo stories ojja okulaba mu bantu abakulu mu myaka okuliko Jaka Gatto, waliwo omuzeeyi mulala gungenda okuba nga neeyungako naye. Tutambuze stories zotalabangako mu mawulire, zotasomangako mu mawulire, zotalabanga ku TV, zotalabuliranga ku radio wonna, naye nga z'abantu bwe bati abakulu mu myaka. Stories zonna ezitambula mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, mu entertainment, ez'ebyobulamu, relationship. Waliwo yali ambuuza ku z'omukwano oba like coupling, ezikwatagana ku bufumbo, ezikwatagana ku byonna byoyagala okuba nga omanya ku bikwatagana ku muntu. Nina omusawo wange atuwa ku byobulamu era buli wiiki tujja kumufunanga, tujja kufunanga abantu ab'enjawulo abatuwa ku history owedda, buli kimu wano ku Focus TV. Nkakasa nti otambula n'abantu abatuufu era otambula n'abantu abagenda okukuuma nga oli mumanyi era abagenda okukyamula ku biseera byo eby'eddembe eya buli kimu kijja kifuna wano ku Focus TV. Olunaku olwaleero gwe alaba Focus TV njagadde nkuwa update eziri ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero njagadde tunuulire ku bintu ebyo ebibaddewo mu campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu zaalimu. Olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina okubeera mu bifo bisatu ebitaasobose oba oliawo kutuukamu. Ebimu Kabalole, kwabaddeko Fort Portal City, kwabaddeko Bunyangabu, if I'm not mistaken, tizi Bunyangabu, ne kubaako oba oliawo ebifo byadda stoppingibwamu. Mu vidiyo ye agamba nti yasimbudde e Kampala ku saa 9 ogw'ekiro. Saa 9 ogw'ekiro naye yazze nga bamuziyiza era batuuseeko awamu n'alemesebwa okulaba nga atambula. Vidiyo eno tugirina nga agezaako kunyola obudde bwe yamaze mu kkubo nga bamusitoopinze oba nga ajja bamusitoopinga okulaba nga bamulemesa. Ebitongole by'ebyokwerinda nalabyeko ejjo omwami Magezi ayogerera UPDF. Adam Mukungu yamubuuzizza nti omukyala yavaayo w'amagye yamubuuzizza amagye galinako candidate gwe gawagira, n'agamba nedda. Kwe kumubuuza ku mukyala yavaayo n'alikodinga ng'asabira Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Munnamagye Magezi yavuddeyo n'agamba nti ensonga z'omukyala bali muzitunulamu. Poliisi n'amagye bazzenga bakozesa statement eno, ensonga za gundi tukyazitunulamu, ensonga za gundi nayo tujja zitunulamu. Naye katwebuuze ku bibuuzo bino wammanga, lwaki bwe kituuka nga kigudde ku muntu owa sayidi endala temujja mawulire tugamba nti mukyatunyonyerezaako? Lwaki mwetugamba oluusi mumaze n'omukwata oluusi ng'akoleddwako emikolo? Naye nga ssaawa zino bwetwa tuteekateeka akalulu akali free and fair era akayagala bannayuganda bemativu batebenkevu mu ebyo ebikolebwa, lwaki tuba tutuuka kulinessa eriwoozesa nti ebitongole by'okwerinda biri biased, ebyokulonda biri biased, omunnayuganda avuleko n'ewookudda? Robert Kyagulanyi Ssentamu lumu waliwo story yali ali ku kkubo n'agula kasooli. Kino njagala kitunuuliza ba EC kubeera omukulu Bukenya, omwogezi wa EC, era avuddeyo n'agamba nti ensonga ezimu tezinnaleetebwa, tezinnawaabirwa. Bwe yali ng'ali akasooli, omukulu yabakamenyera yavaayo n'akivumirira, obeera ogulirira abalonzi. Lwaki temutuwaayoko ku view zammwe oba ku ndowooza yammwe ng'aba EC ku bana abalala abakola ebintu? Waliwo kandidate omu gwe twalabako ekiro ssaawa nga 3 ng'ayimiridde ku luguudo olumu ali mu kubuuza ku bantu. Sinnalabayo wa EC yavaayo kukyogerako oba wa poliisi vaayo kivumirira. Bwe tuba tuli mu kalulu akali free and fair era akalulu akamunnayuganda kaneenyumirizaamu,
lwaki tubaamu n'abaana n'ebyana. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwa leero luno lwe tulimu alina okubeera kyegeegwa, alina okubeera ekyenjojo. Wabula poliisi ebadde tinnateekawo nnyo mbeera emulemesa kukola by'alina kukola. However, procession, kye bagamba procession, omuntu oba okuwubira ku bantu be, ekyo kyagaaniddwa. Mu vidiyo zonna ezalabiddwako eggulo kye bali mu kutangira, kye bagamba kye bali mu kutangira okugamba nti tekisoboka era tekirina kubeera. Njagala tulabe vidiyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avaayo okwogera ng'annyonnyola engeri gye yalemeseddwamu ku nguudo. Naye tugenda kuba tulaba vidiyo mu bits ez'enjawulo na butya information ki ebirimu gy'osobola okubeera nga Munnayuganda omanya nti tulina bingi bye tubuusa amaaso, tulina bingi bye tutawabudde, naye ng'ate tukkirize tugaane bwe kigenda bwe kiti eggwanga lyattu lisobola obutatunyumira maaso eyo singa binaasigala nga bwe bisigadde. Nga presidential candidate atuusibwa n'okuyuzibwa olugoye. Kitegeeza aliwo okulwanagana okwabaddewo n'ebitongole ebikuumi by'eddembe. Naye tulabe bu vidiyo buno kamu ku kamu tubeere nga twongera okudisikasinga ki ekituufu. Densi yonna nabudde Kampala ku ssaawa 9 ez'ekiro n'embuga emmotoka twatuuse ekyenjojo nga bagaddewo ekkubo nti Museveni agenda campaigninga mu district eyo. Sinakozesa makubo nabadde mbuzayo dakiika 3 okutuuka we ngenda okolera campaign. Ne batusalako oluguudo ne balugala ne batubugisa essaawa 3 naye mu bitundu ebyo byonna nga bagadde amakubo sina campaigninga olunaku lwa leero lwonna. Main rally yaffe eri awo nino campaigninga Fort Portal City abantu bajjudde gye bali batulinze naye poliisi ezeesalako amakubo ne wano weetulese ng'emaze okuba abantu emiggo neerabazeemu basazeeko. Kaakati njagala ensi yonna emanye obulamu bwange buli matiga, obwa mukyala wange buli matiga kuba ndi naye, olwa bannange bendi nabo ne bakandida bye tuli nabo. Tetulina n'omusango n'ogumu gwe tukoze. Zize ngamba abantu tebakola fujjo era tewali akoze fujjo. I've been telling people not to be violent. Nobody has been violent. It is the police and the military that are being violent. There's a man there called Namuoza, he's a police officer. There's another man called Bihembo, he's a police officer. They are chasing away the crowds. They are soon going to chase away the cameras. I wanted the world to know what is going on here. Katinebwe munkola chemwagala. Ensima zo gigamba. Okay, video bw'obulabye. Waliwo ka video Robert Kyagulanyi Ssentamu yataayidde nnyo ng'agamba banna ab'ebyokwerinda nti ndi presidential candidate, nze gwe muli mu kutulugunya ndi presidential candidate mulamba. Kitegeeza n'owa poliisi tuliwo kumujjukiza nti ono presidential candidate alina kukwatibwa bw'ati. Omunnayuganda azze okulaba omukulembeze gwenyumirizamu ba gwayagala naye no stopping wa mu ngeri bwe yabadde. Olwo ne betwalabyeko nga baba stopize kilometers eziwerera ddala mu maaso eri nga tebakkirizibwa kwogera, tebakkirizibwa kusemberera kkubo wano kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala tutunuulire vidiyo ndala gye njagala ennyo okuteekako ennyo essira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse we yabadde alina okusula ekiro nga kitegeeza naye babadde babuukinze baagobeddwawo. Bino tulekera ebibuzo bingi nga bannayuganda nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talinaako yadde okukola by'alina okukola mu ggwanga ly'e Uganda. Waliwo akalala akanyumidde era ke njagala tulabe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye omwagaanya oguyimirira n'akuba kampeyini mu bakuumi b'eddembe bennyini. Kitegeeza nti mmwe kumutangira mwamuwaddeyo n'omukisa okwogerako n'abakuumi b'eddembe n'abakampeyini nga nabagamba naye ne bino bye tulimu manyi simu baagala obikola wabula
eyabasindise yayagala mukole bino ne mukyasobola obbiwakanya mukyasobola obbistopinga message eyo naye yagivuze ng'agiweereza abantu abo. Njagala nnyo tukkirize nti n'abakuumi b'eddembe mulimu oluusi bye batakkaanya nabyo naye ng'ate oba oliawo protocol oba amateeka ge bagoberera galina kubavuga bwe batyo. Waliwo story zino nyingi tujja zirabanga ku Focus TV, tujja zikuwanga mu updates zaffe ezijja mu maaso eyo nga tukuwa ebintu ebyenjawulo nze nga bwe mbiraba. So sigala ku Focus TV tovaawo, tugenda kuwa updates endala. Nina kubako n'abantu bangi nnyo benja okuleetera mu video ezijja mu maaso. Kyenkusaba buli wolaba notification genda olabe video ezo, tuba tulina amakulu, tuba tulina amawulire ge tukuleetedde ag'enjawulo. Subscribinga, goberera, likinga, tube nga tutambula mu ngeri ez'enjawulo, tube nga tubuna ensi yattu Uganda, tumanyina biki ebifa mu ggwanga lyattu Uganda. Negatiddwako abantu abalala betugenda tutambulanga nabo naye nga stories zino zijja kujjanga mu bitundutundu. Oyinza okugisaba ku makya, oyinza ogiraba ku kiro ssaawa 4, oyinza ogiraba ku 11 ez'olweggulo. So nsaba just be updated, olabe Focus TV. Thank you. Daí com motoca, Bobby. Daí com motoca. Bota da frente. Jabela mukaka. Tofindika musajja. Tofindika. Oske. Polisi ya Uganda yemu naye buli kitundu kiduumirwa bantu banjawulo. Ow'ekyenjo gy'enkola gye yataddewo Kyagulanyi ateekwa okuba ng'agisiimye. Eno polisi eresa abantu ne bamwoleka essanyu nga kyekola kyakuddukirako n'okutereza ab'ebidduka begendereza obutalinnya bantu. Tekitutte yadde eddakiika 5 nga tawuni y'ekyenjo gye yagiyiseemu dda n'abantu ng'alese tebalina gwe balinako kkonda. Ne mu tawuni kanso y'e Kakabala afunye n'amaanyi agoogerako eri abawagizi ababaddewo babadde amaze ennaku nga ku kkubo asanga bababunyiza dda emiwabo. Wadenga polisi tukube miko, wadenga na majeka matisa naye tugenda mu Uganda mpya. Bw'atuuse mu tawuni y'Ekyegeegwa naye ayaniriziddwa abawagizi. Wabula poliisi ekkuba erisazeeko erigenda mu kibuga mwennyini n'asalawo okwogerako eri abawagizi ebbali waakyo. Naye nga saavanti nga mukozi wammwe banange bwe nabeera pulezidenti wammwe amagye gagenda kubeera mu balasi kola mulimu gwago sikuba bantu kiboko. Banange bwe nabeera pulezidenti abantu bakekegwa bwe nabeera pulezidenti poliisi ejja kukola mulimu gwayo gwa kukuuma abantu sikuba bantu tiyagasi. Abantu bakekegwa bwe nabeera pulezidenti temujja kulaba bino bimotoka by'amagye mu bantu, mujja kulaba ambulensi. Abantu bakekegwa bwe nabeera pulezidenti sente z'omuwa musolo tetujja zigulamu tiyagasi, tujja zigulamu oxygeni mu ddwaliro. Abantu bakekegwa bwe nabeera pulezidenti tetugenda kugula masasi, tugenda kugula ddagala lya mu ddwaliro. Njagala munsasire obudde bugenze, ate tulina okugenda ne twogera abantu b'ekyenjojo
naye mwebale kuvaayo bangi bwe muti mwebale kulaga maanyi njagala mumanye kine Museveni akimanyi nti abantu bamukoowa kati takyabasaba kalulu kati akuba abantu kibooko naye laba abantu bali wano labalabalabalaba tetubawadde t-shirt za bwereere tetubawadde transport naye muze eno message esembayo njagala giweereza abapoliisi n'abamagye mugaddewo ekkubo temwagala ntuke mu tawuni naye temumanyi tawuni be bantu kati tawuni eri wano abasirikale ba polisi abasirikale b'amagye bannange muswadde temusobola kufosinga bantu kwagala musi wammwe ate temusobola kuba bantu ne balekerawo kwagala muntu gwe baagala mwebale nnyo abantu bategegwa kati kubanga nsanyuse kubanga mukoze bulungi ngenda kuyita first lady abakubireko kajjango katono kusubscribinga ku Focus TV yange bingi